Mu mbeera eyatakulekera nawe tomulekera, waliwo ababaka aba opposition abalese ekiteeso mu lutuula lwa Parliament olwabadde mu mambuka ga Uganda. Bano nno babadde era basabye Speaker wa Parliament abakkirize baleete private bill nga ekigendererwa kyakubeera nti leader of opposition alondebwa Parliament yonna. Era muna Democratic Party Richard Lumu owa Mityana South bwatyo munnange amaze okubeera nga aweebwa leave, era nga mu leave eno asuubirwa okubeera nti nno agenda kubeera nga ategeka bulungi ng'asengeka bulungi ensonga zagenda okwanjula mu private members bill, era nga munnange eno egenda kubeera nga eyanjulwa eri Parliament eno eye-11 okubeera nga yeeronda leader of opposition. Lumu bw'atyo yategeezezza ku Lwokusatu nti mu ngeri yonna oba engeri yokka ey'okubeera nga demokrasiya ateekebwamu ekitiibwa, ababaka ba Parliament aba opposition balina okubeera nga baweebwa omukisa okubeera nga bonna beetaba mu kubeera nga balonda leader of opposition. Ono nno MP Lumu owa Mityana South yayimiridde butengerera mu lutuula lwa Parliament olwabadde wali mu kibuga Gulu, n'ategeeza Speaker wa Parliament nti ffe tuli ba opposition era twalondebwa, naawe kenyini tukulonda nga Speaker, y'ensonga lwaki otuula awo mu maaso gaffe, twalonda ne President, kakati awo talaba nsonga lwaki ate bwe kituuka ku Parliament nga opposition tebalonda mukulembeze waabwe, nti baagala balonde omukulembeze wa opposition, leader of opposition. Era wano n'ayongera okubeera nga alambika nti kyamugaso nnyo nga empagi mu demokrasiya, era kuno kwe kulonda nti ekolebwa bo nga bo ababaka abakiikirira abantu aba opposition, kubanga era be banaatera okubeera nga batwala obuyinza. Lumu yabagiddwa National Unity Platform Michael Kakembo, ono mubaka owa Entebbe Municipality, era yagambye nti move eno oba ekigendererwa kino oba ekiteeso kya Lumu kigendereddwamu kijja kuyamba nnyo obumu oba okugatta opposition. Yagambye nti mukakafu nti ekiteeso kino ekireeteddwa kigenda kubawa omukisa okubeera obumu ng'aba opposition wamu n'okuwaŋŋana ekitiibwa. Olwo kyamugaso nnyo okubeera nga balonda omukulembeze waabwe, tewali kikyamu mu kyo. Era n'ategeeza nti ayimiridde awo okubeera nti nno awagira ekiteeso ekyo, mention eyo omutima mulungi nnyo, kigenda kuyamba bonna wamu, kigenda kuzimba enkwatagana ng'ababaka ba opposition, kubanga obumu mu opposition kitegeeza maanyi wamu n'okuwaŋŋana ebitiibwa. Bw'atyo n'ategeeza nti asaana okwenyigira mu kubeera nti nno alonda omukulembeze nga leader of opposition. Naye omubaka Okin Ojara, ono MP owa Chwa West, ekiteeso yakigaanye, n'agamba nti enteekateeka eriwo mu Parliament ekwasaganya bulungi ensonga, era motion ya Lumu ya bulabe nnyo. Yategeezezza mu kulambulula nti enteekateeka oba ennambika y'ebintu mu Parliament ekola bulungi, kubanga bw'otunuulira entire structure yonna eya Parliament tulaba nga waliwo embeera mu Uganda, tulaba ekibiina ekiri mu buyinza kyekyerondera ba chief whips baakyo, era nga bwe kityo ekibiina ekibeera mu buyinza kyekyerondera prime minister waakyo. N'olw'ensonga ekiteeso kino ekiteereddwa omubaka Lumu owa Mityana South kigenda kubeera kya bulabe nnyo. Bino ne byonna okubaawo bivudde ku kubeera nti leader of opposition Joel Ssenyonyi
yabiganye eby'ababaka ba palamenti ab'oludda oluvuganya okubeera nti nno beetaba mu ntula za palamenti oba regional sittings ezigenda otuula mu region ez'enjawulo. Era ababaka aba opposition bwe batyo bagondedde okusalawo kwa leader of opposition oba okuduumira ne batagenda mu lutuula luno olwabadde eggulu. Okuleka abo ababaka abatonotono Bashir Kazibwe ne Twaha Kajabo n'abalala abatakwatagana oba abaava edda ku mugendo abaafuuka kaasa. Kati section 8 eya Administration of the Parliament Act cap 272 eno erambika nti okulonda okwa leader of opposition mu parliament kulina kulondebwa ekibiina ekya opposition ekirina ababaka abangi ekisinza ababaka abangi. Article 82A ka section A mu constitution kano kalambika nti parliament obuyinza bwayo bulina okusalawo ku leader of opposition ku butya bwalina okubeera nga alondebwa oba okuba nti nno alekerawo okuba n'obuyinza mu ofiisi eyo eya leader of opposition. Essaawa eno NUP kyekibiina ekiriidinga mu opposition mu palamenti eno e11 gye buvuddeko balonda omubaka bwa Nakawa West Joel Ssennyonyi okubeera nti asikira oba adda mu bigere ba Mathias Mpuuga. Nga bwe tukimanyi nti olutalo lw'amaanyi mu palamenti era nga luno lwa byabufuzi kubanga Speaker Anita Among yabadde yatukakasizza Ssekikubo bwe yabadde agezaako okuleeta ekiteeso motion ey'okubeera nti bajja obwesige mu bakamishona abana okuli n'Empuuga. Speaker Anita Among bw'atyo yatukakasizza nti olutuula luno olwa region eya mambuka ga Uganda olwatudde eggulu nti ebintu ng'ebyo abiraba nga nonsense era ebyo birina kubeera nga bikwasaganyizibwa Kampala mu palamenti eyawamu nga bateesa ku nsonga naye kati specifically babadde bateesa ku nsonga za ggulu. Era bw'atyo okusaba kwa Ssekikubo n'akutemerako ettaka n'amusirisa n'amugamba ebyo si byakakati si byawano. Kati ababaka era bwe batyo babadde nabo ng'ekiteeso kino ekyalumu bagamba nti naye ate ebyo era nga tebikwatagana na nsonga za ggulu wabula Speaker bw'atyo nabo n'abasirisa n'abagamba muleke Richard Lumu alina eddembe okwogera okuleeta ekiteeso ng'ekyo kubanga okusinziira ku mubaka Onekalit ono ng'ali wamu n'ababaka abalala aba FDC ey'e Katonga ababadde baliyo waggulu eyo mu lutuula lwa palamenti olwabaddeyo babadde bategeezezza nti mubaka ono Richard Lumu alina akakuku ku kibiina ekya NUP Joel Ssennyonyi wamu ne pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sipiika bino byonna n'abisambajja n'agamba nti muleme kubeera nti nno mukitwala bwe mutyo. Lumu ne Kakembo babadde balina ensonga nga bali motivated olw'eddembe lyabwe oba balowooza nti nno nga ababaka ba opposition bonna baali badde baweebwa omukisa so baleme kubalaba nga abalina personal vendetta against Joel Ssennyonyi ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ne entire NUP top leadership. Kakati muganda wange guno si gwe mulundi ogusookedde ddala gw'okuwulira ebintu nga bino gwe muganda wange ampuliriza. Jjukira nti NRM yali ekozesezzaako ku maanyi ag'ekika ekya waggulu okuditamininga wamu n'okusalawo munda mu opposition ebibiina ebya opposition mu kiseera ekyo emyaka egiyitidde ddala. Mu kiseera ekyo bano bakozesa amaanyi era ne bakozesa East African Legislative Assembly mu kulonda kwayo okubeera nga NRM esalirawo ddala ababaka ababiri abaali balina okubeera nga bakiikira opposition mu East African Legislative Assembly etuula mu Arusha. FDC mu kiseera ekyo kyekyali ekibiina ekiriidinga opposition leading opposition party mirundi ebiri nga bonna bakisibirayo mu East African Legislative Assembly era nga NRM ekozesa amaanyi gaayo bwetyo ebibiina ebibiri DP wamu ne UPC ebitaali na maanyi mu kiseera ekyo mukasambidde
owa DP wamu ne Chris Opoka owa UPC be batyo bamaliriza be balidde empanga mu East African Legislative Assembly etuula mu Arusha. Olwo munnange ba majority opposition party FDC ate tebabasibirayo Mbidde ne Opoka bwe batyo ne babeera nga be batula mu Arusha, era bano ne babeera nga be baalya empango okubeera nga bafuna obukadde 50 buli mwezi okumalira ddala emyaka 10, kubanga be Gen. Museveni be yali ayagala, era State House be yaconsideringa okubeera nga be basaanidde. Kati ekibiina kino kya NUP nga kimaze okubeera nga kiyigira ku kuswazibwa okwatuusibwa ku FDC emirundi 2 mirambirira, NUP mu 2022 yeesulubabba okubeera nti yeetaba mu kulonda okwa East African Legislative Assembly, era kino ne kiwa Museveni omukisa omulala okubeera nti nno bwe batyo bayisaawo Gerald Siranda DP Secretary General okubeera nti munange yakiikirira entire opposition mu East African Legislative Assembly. Kati ekiteeso kino oba amendment ennongosereza eno nga eyita mu Richard Lumu ng'aleese biiru ye, kiba kitegeeza nti kirina okubeera nga kiyitamu, kubanga alina full backing ya speaker, ate era nga kino kigenda kuba kyongera okubeera nga kinyweza Museveni mu kusalawo. Kati munange teweewuunya singa tumaliriza bigenda okubeera nga bigwa bino byonna nga leader of opposition wamu ne chief opposition whip nga bavudde mu kibiina katugeze ng'oba DP ne UPC, ebibiina ebikyasinza obukulu ndowooza mu opposition mu byobufuzi bya Uganda, nga ate kati essaawa eno nga be bakulira opposition mu parliament, nga tukimanyi bulungi bano muganda wange batuula ku mmeeza y'emu ne Gen. Museveni. Kino kigenda kuba kikendeereza ddala amaanyi g'ebibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya, newankubadde nga bibeera bye bisinga ebirala ebitalina maanyi ku ludda oluvuganya ababaka mu parliament. Among mu kwekaza yagezezzaako okubeera nga asambajja ebyokuba nti nno bino byonna bikolwa kubeera nga biteeka Joel Ssenyonyi wamu n'ekibiina kya NUP ku kisenge, era nga agezaako kukiraga nti si lwakuba baaganye okubeera nga beetaba mu lutuula luno olwatudde eggulu olwagaaniddwa leader of opposition mu kuduumira ababaka ba opposition bangi nnyo tebaabaddeyo. Kakembo agamba nti newankubadde nga wa NUP talabawo nsonga yonna nkyamu ku kiteeso kya Lumu, proposal ya Lumu, era gye yawagidde obulungi ennyo, ye agamba nti kubanga kino kigenda kubeera nga kireeta leader of opposition agenda okubeera more inclusive, era akkirizibwa ategeerebwa ababaka pa MP okuviira ddala mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo okusinga munnange omu oyo abeera nga awulirira mu kibiina kye ne party president nga bw'olaba nti Joel Ssenyonyi, kitegeeza nti ekibiina kya NUP nga bwe kisalawo kyaleeta n'okubeera nga awulira mu Bobi Wine kati be tebabiyagala. Mwidatu Rebecca Sseggona nga bwe tumumanyi mu nnabateeka ku ludda oluvuganya, kigenda kumubeera kizibu nnyo okubeera nti nno atemera emisanvu ekiteeso kino ekya Lumu, kubanga kino tekirina njawulo nga bwe nkutegeezezzaako mu palamenti ey'e10 nga bageza kukolemesa FDC emirundi 2 mu kiseera ekyo ekyali ekibiina ky'ebifuzi ekisaasinze obunene okubeera nti nno bagiziyiza okutwala ababaka mu East African Legislative Assembly. Kale okuteesa okwabaddewo ku lunaku olwokuna mu lutuula lwa palamenti olwatudde eggulu, Speaker Anita Among bw'atyo yadifendinze ekibiina kye ekyali ekibiina kye ekya FDC, n'agamba nti bano tebagezaako kukozesa leader of opposition nga ekifo kyalina ne influence gyalina okubeera nga bayenjebula oba bamala ekitiibwa mu bibiina ebirala ebya opposition nga Joel Ssenyonyi n'ekibiina kya NUP bwe bakoze.
jjukira gye buvuddeko Joel Ssenyonyi yategeeza nti omuntu yenna agezaako okubeera ng'alwanyisa enguzi kiba kitegeeza nti abeera mu buzibu obw'amaanyi ennyo, mu buzibu obw'amaanyi. Kale tewali kubuusabuusa kwonna, kitegeeza nti emmundu babeera bazimwolekeza butereevu, kubanga Joel Ssenyonyi akomereddwa nnyo mu kiseera wagendedde ku leader of opposition mu kugezaako okubeera nga ayanja ensonga naddala ku buli bw'enguzi, kubanga yagamba nti gwe ogezaako okwogera ku nguzi wano e Uganda muganda wange oba okoonera ddala omusobaali okuviira ddala ku kabwejumbira yennyini. N'olw'ensonga eyo kizibu nnyo okubeera ng'olwanyisa enguzi mu ggwanga lino, kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti NRM eyimiriddewo ku nguzi ne mu buli mbeera yonna nga emugira mu palamenti okugulirira n'okubeera nti nno era ekozesa ssente ze zimu okubeera nti nno eteeka ensolima mu bibiina ebigiwakanya, ng'era bwe batutegeeza Gen. Museveni kennyini nti 2020 tewagenda kusigalawo opposition, ejja kuba opposition eweddewo, n'akakasa nti ebibiina ebirala byonna akwatagana nabyo bulungi, FDC, DP, UPC n'ebirala byonna bijjema akwatagana bulungi. Ekibiina ekikyamulemye ye NOP. Kati n'olw'ensonga eyo mu lutalo olw'okugezaako okunafuya NOP Bobi Wine n'obukulembeze bwonna oba true opposition mu kulwanyisa enguzi n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu ge makubo ge bakutte. Ti palamenti balina okugiwambira ddala era bateekewo emiziziko egy'amaanyi. Kati kiri eri bannayuganda okubeera nti munnange bakozesa kye bayita people power, okubeera nti eddoboozi lyabwe liwulirwa n'amaanyi gaabwe. Otherwise byonna bye mubadde nga mujja muwulira Norbert Mao byagezako kutegeka nti palamenti yegenda okutandika okubeera ng'eronda pulezidenti, byonna bijja kutuukirira. Byonna mubirinde, munaba muliawo nga baleese ekiteeso, ate era munnange bwe wataabeewo nnyo byeteeba entaanya nnyo ojja genda okwesanga nga byonna biyiseemu bannayuganda nga mutunula butunuzi muliawo muwoza Mukama Katonda tannasalawo, Mukama Katonda tannasalawo. Muganda wange, Mukama Katonda yagamba yakuwa obwongo obweruwuliza n'amaanyi n'emikono n'amaaso, ebintu ebimu olina okubikwatako n'emikono gyo, olina okuba nga obyerabidde era n'obitegeera n'obwongo bwe yakuwa. Kitegeeza yakufuula naawe Katonda ku lulu nti osobola okutondawo ekintu era ne kituukirira nga bw'oba okyagadde.